ku mbeera y'emu ey'ebijambi ya poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo Fred Enanga etegeezezza nga bwe baliko abantu 15 be bakutte era nga bano bakyabasunsula nga banoonyerezebwako. Poliisi eyanukudde ab'ebijambiya n'okukwata bakanywa musaayi 15 beteebereza nti be bazze batematema abantu mu kiro. Afande Fred Enanga omwogezi wa poliisi mu ggwanga asinzidde naggulu ku kitebe kyayo n'akakasa okukwatibwa kw'abampembe bano nga bali mu bibinja eby'enjawulo. Information gye twafunye mu bane 15 balaga bulungi nnyo olukwe luno wajje lwatandikira n'abantu abakulembedde mu lukwe luno olw'okulaba nga batigomya abatuuze naddala abantu abakuliridde basobole okusiga obukyayi mu bitundu eby'Erwengo, Masaka, Kyotera n'okweyongerayo. Naye nga emabegako wali kyali kitukalubirizaamu kubanga ogenda okwesanga nga abantu abateeberezebwa okuba nti beenyigidde bano 68 be twakutte ne tusunsulamu 15 bonna batuuze mu byalo emisana babeera ne bannaabwe then ate ekiro ne batandika okwenyigira mu bikolwa eby'ettemu. Enanga ayogedde ku bibaluwa bikiro kitwala omunaku bye bazze basuula gye banaatema nga basinze kutema abo abakuliridde mu myaka. Ambaluwa gano ge baasuula baali babalaalika nti nga 3 omwezi ogw'omunaana balina abantu olukalala w'abantu 35 be baagala okulumba. Ate e Masaka ab'ekyabakuza babalaalika nti bajja kutambula nju ku nju. Ate ekyotera ku kyalo Baloole balina abantu 33 be baalaalika obbatemako emitwe ku byalo by'Ekyebe, Emuzzi ne Katera. Emitondo mu Trading Center k'emitondo bazze balaalika abantu nga oba tolina mitwalo 10 mu nju towona. Enanga ku by'okuziika abadde amyuka ssaabaduumizi w'ekitongole ku Lwokutaano Lieutenant General Paul Lokechi awabadde namungi w'omuntu nga bano basusse ku biragiro ebya Ministry y'ebyobulamu yeetonze. Kyamukisa mubi nti olw'ettutumu omugenzi lyali alina abantu basobola okusukka ennamba ne kiviirako ab'ebyobulamu ne security okulemererwa. So mu kiseera kino aba security n'ab'ebyobulamu bali mu kwetegereza ekigenda okuva mu ssaawa 48 okulaba oba ddala ogwo omukolo gugenda kuviirako abantu okufuna ekirwadde. Ekitongole ky'abambega ba poliisi nga kiyita mu mwogezi waakyo Charles Twine ategeezezza nti baliko we batuuse mu kuketta abatabangula eddembe. Naye naddala ffe abava mu kitongole ekinoonyereza amaanyi twagatadde mu banoonyereza abakugu ba homicide nga kwotadde n'abakugu okuva mu Directorate of Forensic Services nga bano bakozesa science okubanga bafuna information. Ekyo tugenderera okulaba nga ebiri e Masaka biteekwa okukoma ate nga ddala tujja bikomya. Luke Owoyesgire omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano alambise bw'ati bwe bagenda okunyikiza emirimu. Tugenda kwongezaamu amaanyi mu bikwekweto ku mabaala ne kafyu era ng'oyo anaakwatibwa ng'avuga emmotoka ekikeerezi emmotoka ejjabba epaakingibwa ne piki ejjabba epaakingibwa aweebwe engassi gy'abalina okusasula. Agnes Igoye okuva mu Ministry y'ensonga z'eggwanga munda agamba nti waliwo abakukusiddwa okuva e Burundi. Ab'e Burundi kati trends ziri nti waliya abakyala be batandise okukukusa Uganda bagikozesa nga transit route. Kakati waliyo 8 kati waliyo omukazi bamuyita Alice. Manyiko erya Alice yokka kubanga oluusi abakukusa abantu baba tebamanya amanya gonna. Kati Alice ono naye wa Burundi yabajja e Burundi. Poliisi egamba mu bikwekweto byekoze e Masaka ne Rwengo ekutte abantu 68 abasse abantu 27 nga 17 battiddwa Rwengo, 9 battiddwa Masaka,
wabula nga ku bano 68 abakakasiza nti ddala be batemu abazze babukola bali 15. Bya Owara Gabdel, Sorot TV, Omunyo.